First of all, njagala kuweereza message eno to Azawe. Azawe should do. Azawe is becoming a motor mouth. Yeah? Motor mouth lwaki. Azawe afusa Azawe. She's always coming out to bring a lot of noise. Simanyi oba yakola kwa PR kwa Swans, simanyi kulwachi ayogera naye ndowooza balina gundi yaabwe balina album yaabwe gye baagala okufulumya All Stars eri ku Swans Avenue. I have a feeling that they are trying to find strategies of marketing that event, which will be coming in, I think, anytime this year or next year. Balina All Stars album again okufuluma nga Swans Avenue. I think they are trying to find avenues of marketing ekivulu kyabwe. It is day one of the Swans Creative Camp, where we are producing the first ever Swans All-Star album. We're out here in Zanzibar at the beautiful Canberra Rock. That's why I call the Zawiya poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde milioni 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde bilioni 5 eza Uganda azikozesa eki. Ekirala kisobola okubanga omusajja wa Mwami Kyaze owa Swans Avenue ne partners be balabika baleese ebyuma ebirala nga basuubira basobola okubanga bagala bilaunching at that time. So the best way they can do this is always to make sure bakola statement nga banafuyamuko event company endala. Era bwe nalabye nga Azawe yavaayo okubeera nga ali vocal okuvayo n'agamba, you know what, Phenon has poor sound. Yes, kituufu ekyo osobola okugamba yes, Phenon ebaddemu ne challenges za sound naye nga Azawe is she the right person okwogera ku Phenon really? Kyovola abantu abasinga obungi bamudiminize nnyo bamudisrespectinze kubanga first of all industry tanaba kulwamu, tanaba kola ebivulu biwera nga 10, tanaba kubeera nga alina experience ku bivulu bya Uganda kutesi yabi. Despite the fact nga bwali omuyimbi asobola okunotifyinga mu ka witness akale mu kintu kyonna ekiri mu event, naye ndowooza abasinga obungi bamudisrespectinze oba bamudiminize oba obutawuliza kintu kye ekyokugamba mbu Phenon erina buzibu bwa sound. Yes, we understand that. Some of us who have really worked with the Phenon for quite a long time, tumanyi nabo babeeramu ne challenges. Nga event company yonna bwebeera ne challenge. Teri muntu akola business katalinamu challenges. Naye ekibuuzo kiri nti would Azawe be the rightful person okukyogera? Abantu abamu bajagamba because of recent abadde ajja akola statements esinga obungi ezigenda mu bantu ba wansi abamu baziyita za wansi, naye nga nze ndowooza statement abadde azikola to gain recognition. One, nabagamba Azawe bali bagala mufuula Tiwa Savage of Uganda. Unfortunately, Swans Avenue yanoonya dde omuyimbi omukyala asobola okuhitinga the market abeerenga Tiwa Savage owe Nigeria. Now problem came in that bwe balonda abayimbi bonna abakyala bazze nga baba disappointinga, basobola kufuna Ntale n'atasobola kubeera nga breakinga records ze baali baagala, ne bagala ne bafuna I think omukyala Vinka naye n'atasobola kubeera nga asobola okuhitinga because they wanted a girl who can go into breaking through Uganda, going to East Africa and hitting Africa okubeera number 1. Kati bonna abo benjogerako babatambuzaako mu bifo ebyenjawulo ku making sure that actually they are the best artist quality gye bafunye yeeyo. Ntale ne bibalema ne baleeta Vinka naye nafuna challenges ze tasobola breaking beyond Uganda ne bagezaako kuleeta kati bano abaali loko yali loko okubeera nga akolera mu Uganda ng'asobola okukipinga image ya Swans Avenue yali ono Winnie Nwagi ye bamuleka nga isize a local product waabwe asobola okuba nga atunda e Uganda.